ku lusegere nnyinawo omutujju takubuzeeko akulingizaako ne tulyoka tugolomola. Weewaawo neyanziza nnyo neyanzeege musaba bujjo talukkiriza naddala bw'abanga ayagala okubaako ky'asaba. Bw'asaba epungula bitambo si kulwa nga ligenda okumutuukako ng'akwakwabusa okuva ku kyoto. Balamusizaako yonna gye musinzira okuwuliriza mu kiro kino ekyaleero. Abaagunjukira akadde keeko tukomyewo okutandikira we twakoma ku mulundi guli. Tulabe mu kuliketa bbulu za wiikendi n'ebidduluza. Manyi nti bingi eyo gye muyise naye namugalula yeebale kutugalulira ate dimansi eno nayo n'agituwa. Tulabe engeri gye tuyinza okugitambuzaamu. Mbalamusaako mu mboozi esingira ddala okuba ennungi yonna gye musinzira okuwuliriza ababadde ku mpologerwa mukomeewo ku bulago. Tulabe engeri gye tuyinza okutambulamu tunaalaba ebinaddirira. Era okukakkana ng'agenda okuba ng'asooka emiguwa ekiro ky'olwaleero si mulala bw'atyo nno ye Wangabi Mayanja Timothy Semusambwa Nabulemeezi yagenda okuba ng'asookamu. Wonna agenda kuba ng'addirirwa Kizza Jackson Sebaggala Miryango. Wokusatu ne kyeyoleka lwatu nti muzzukulu wa Katongole Owente Kalamazi Julius Temankima mu Nabulemeezi agenda okuba ng'addirira. Bwe batuwe katambudde gende kya kuno omulembe Butebi ewono mu Engule yalo. Tugenze ow'omwana mulenzi ono Mayanja Timothy Semusambwa. Ekyawandiikibwa kyange n'endukusa yange tukisimbudde mu Luka 10:17 era kigamba bwe kiti: awo ab'ensanvu ne bagenda gy'ali n'essanyu ne bamutegeeza nti Mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. aya nelyo ono mwana mulenzi koze gwani Mayanja Timothy Semusambwa. Mayanja Temutewo Semusambwa ajuza abawagizi wabweru awo muwage. Akubizaako olujja banne situmanyi kye baliko babalinganga gye bave watali bantu abava mu ddungu abava mu Lwera zitumanyi ekyabatuuseeko. Aya nolyoka tujjeewo omwana mulenzi tubagamba buyisi bw'omunsega yebika bano bwebagana okuyala bo bannaabwe ne bayala obwenkanidde awo. Omwana mulenzi ono n'agamba Kizza Jackson Sebaggala Miryango. Yange ekyawandiikibwa ekyange sikijje walala. Okuva akasooka paka kwabiri Katonda n'akola bulungi abazaalisa. Abantu banaabeeranga bangi babeere n'amaanyi nnyo. Kale agambye ebwatyo netulyoka tugenda ku mwana mulenzi. Olunaku olwaleero ku mutendera guno ndowooza ogw'omuseetwe. Olunaku olwaleero oyinza okugamba tulero olunaku olwa okufa n'okuwona kubanga guno omuteeko ddala abasajja bonna balaba bagenda kuba lukolokolo. Omusajja muno lukolokolo olusika lukusika. Kalamazi n'alumba erinnya Mukooza Kalamazi Julius nga neddira nte nze n'endukusa yange ekyawandiikibwa kyaffe tukijjeemu kitabo ekya Matayo essula ey'okuna era nga kigamba bwe kiti: lowooza onziremu ayi Mukama Katonda, zibula amaaso gange nneme okwebakanga okufa era omulabe wange ayatulenga nti muwangudde. Bwe kiri amannya gaabwe gokka ogawulira. Kalamazi Julius Temankima agenda kutema banne. Mayanja Temutewo Semusambwa emisambwa gyonna ayise nagyo. Kizza Jackson Sebaggala miryango gyonna agitayiza tewaliwo omukontanyi wa muyita. Obwana endukusa zaabwe buli omu naye era agulidde. Ogenda kubanga obuwulira obulukusa bwabwe ogenda kuba nga obuwulira. Situbalwisaayo ne tugenda ku Sebato balamya abaana abato kakati batulageko. Eyanzege endukusa zimiridde bwe ziti zaawula omwaka gumu gwokka kubanga ababiri bonna ba myaka 12 n'omu yekka yasigalira emabeka omwaka gumu gwokka n'abeera wa 11. Bw'atyo nga Kalamazi Julius Temankima endukusa ye mwana mulenzi kana kato Kalwasa Jamal emyaka 12 Makayi Memorial ekibiina kya mukaaga akajje mu kika kyennyini ekiki eky'ente. Mayanja Temutewo Semusambwa ye agenze mu kika kya Lugave gye yeewoze endukusa Mudde Edison emyaka 12 Kasana Primary School
kibiina kya 6 so nga omwana mulenzi Kizza Jackson Ssebaggala Miryango ne beerabira emyaganya agenze mu nkima yajje endukusa nebeera Nakanjako Mariam emyaka 11 Kamuli Umeya Primary Secondary School ekibiina kya 4 onoobuulira era nga kasooseemu okulanamya ensonga eno kekano. Erinnya eryange nze Mudde Edwin ndi mutabani w'omwami Ssemakula David nva mu nju y'omwami Mukiibi Efsa mu luggya lw'omwami Ssewalu Samuel mu lunyiriri lw'omwami Ssemwogerere Godfrey mu mutuba ogw'omwami Katamba Isaac mu ssiga ly'omwami Mutyaba Joseph era jjajjo wa Kasolya ye Katende Ndugwa n'eddira Lugave Akabbiro Maleere omubala guvuga nti Lwandugwa lwa Katende bwabirya bwawoza Sserukulu Lengejja simanya lunangwira bompa akawala ako ng'ebbanja liwedde ayisa abasajja Kabaka wangaale bwekiri Piriya ne tugwa kukana kawala. Nze Nakanjako Maria ndi muwala wa Sega Kizito era Nakangulumira ndi muzzukulu wa Ssentongo Ebukoloto Bugerere nva mu nju ya Sega Kizito era Nakangulumira nva mu luggya lwa Kigundu Ekyampisi Bugerere nva mu lunyiriri lwa Kabugo era Ngakoome nva mu mutuba gwa Wanzu Ebukerere nva mu nsibuka mu ssiga lya Kinyole Ekisugu nva mu Kasolya ka Mugema Ebbira ndi mukazi Muganda eyeddira enkima Akabbiro ka Mukunkulu omubala gwaffe guvuga nti Ssenyenku tookye ennyama Ssenyenku tookye ennyama ow'enkima talya dduma Mugema waafa kudda mulala mange omulungi emizaki maama situgenda webale nnyo ewa maama olwakadde situgendayo leero muli bakusula ku tebukyenge enkoko y'omutamiivu agundegunde omuteregga aya ne kano kana mwakana kalenzi akawala kabuli makati wano situmanyi amekyusa bagagenda kubeera aya erinnya eryange nze Lwasa Jamal nzaalibwa omukulu Mugenyi Musa atudde Gangu ndi muzzukulu w'omukulu Lwasa Mugenyi agalamidde e Masaka Buddu nva mu nju y'omukulu Lwasa Mugenyi e Masaka Buddu nva mu luggya lw'omukulu Kaweesi e Masaka Buddu nva mu lunyiriri lw'omukulu Kakooza e Masaka Buddu nva mu ssiga ly'omukulu Ssebuuma e Masaka Buddu nva mu Kasolya k'omukulu Katongole e Mulema Buddu ndi musajja Muganda ddala nga neddira nte Akabbiro ŋŋaali omubala gwaffe guvuga nti kyuma nkiridde n'omukibi bangulidde omulimu ye ffe baweesi ba Kabaka abakulu ayisa abasajja Kabaka awangaale tujja mu kusimuka omuntu gwasooka n'agaba obubonero ate okusimuka ne tulyoka tugenda bwe tuba tugaba obubonero bwe tuba tuyigiriza abaana bano tubayigirize asibuka mu lunyiriri lwani agalamidde mulamu kakati bw'oyogera obwogezi nti gundi tukitwala nti ndowooza baayogerako bonna balamu kakati obubonero ngenda kubuwa oyo omuwala ali wakati oyo kale nekyeyoleka bwe kityo omwana muwala ne tukutwala buterevu nnyo mu sisimuka 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 gwe engule etandise sisimuka sirisa abaana engule etandise sisimuka w'abakulu sisimuka nga kutusibwako Chris Natural Health Center eddwaliro ly'abakadde erisangibwa e Lutete ku Gayaza Road opposite amafuta ga Vision ne Masaka mu Nnyendo. Chris Natural Health Center eddwaliro ly'abakadde bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde gamba nga obulwadde obukwata abasajja obwa prostate era bagamba nti bano abakuze emyaka ofuyisiza ku mukumu ekiro omusulo ogujja ne gwesiba olinawe yazibikira n'ofuyisiza mu kapiira basobola okujjanjaba mwattu n'owona obulwadde bw'omutima ng'ofuna entunnunsi kulumwa ekifuba ozimba amagulu osiiza ku mukumu ng'olinganga ava okulinnya olusozi omugongo ogukuluma ng'okutambulukuka ogumuguluma otambula n'ogwo oguluma naddala obulumi ne bukkira mu kugulu wamu n'okusannyalala ate naawe amavivi nga gakuluma ne gazimba tosobola na kusitama ate eddagala lyabwe ba Christ Natural Health Center tebalitambuza kibayita okutembeeya n'olwekyo bw'olaba alitambuza manya byatambuza birabika bijingirire ba Christ Natural Health Center basangibwa Lutete ku luguudo oluva e Kampala okudda e Gayaza okwolekana mwana mulenzi ali waggulu yani
Mayanja Timothy Semusambwa. Semusambwa abawagizi we muwage. Aya ne tutyoka tutandika okulumba. Semusambwa wano tuli mu kusimuka olukasuka luba lulumu lwe Ruteeba. Tutegerekeka? Yes sebo. Otyo sibulimbwa nti eba njizi. Bwatyo omuganda embwa etali njizi nagiyita linnya ki? Enkolya. Nasisimuka. Sisimuka ne wano tugende. Yes sebo. Ogenda kumpaayo ekika ky'ensujju kimu ky'omanyi. Ntudde buleku. Osisimuse. Nasisimuka Semusambwa ne tulumba amuddiridde. Sebagala Jackson. Sebagala Miryango beerabira emyaganya ne tubuuza. Akaana k'ente bwe kaba nga kayitibwa kayana ate olwo akaana k'embizzi ne kayitibwa akaana. Akaana n'olaalira n'otasisimuka. Sisimuka ku kino tugenda awalala. Mpaayo ekika ky'ensujju kimu ky'omanyi. Endeku. Tosisimuse. Haya ne tulyoka tulumba mwana mulenzi Kalamazi Julius. Yesebo. Sisimukira wano tulabe. Weewaawo sebo. Mu nsolo eziyigibwa ku ttale. Nsolo ki kwe tugeraageranya ekyazisinze obukapa? Ekyazisinze obukapa? Ensolo eziyigibwa. Evaako n'olugero. Sebo, ensolo eyo eba Nalwawo ensolo eyo tugenze simukira wagundi kiri kiganyi naawe mpaayo ekika ky'ensujju kimu. Sebo tulina gye tuyita kasugga sebo. Nedda. abato Anjisebo. otyo kakati wano tubabuuza ekibuuzo kino. Ekibuuzo kiba kimu naye nga kirina ebyokuddamu bingi. Ate nga byonna bituufu. Yes. Kati gezaawo okulabika nga onoonya ekyokuddamu ekikyo ate munno kyatayogedde. Ne buli omu kyanayogera kiba kituufu. Gezaako okulabika nga tosikattira bw'osikattira oba ogudde ate toddamu munno kyayogedde. Basaba ne bannyabo abato b'olwaleero bagenda tubuulira buli kye tuyita buli kintu ekibajjibwa okubajja nga tukijja mu muti oba mu miti oba mu mbaawo tubiwa erinnya eryawamu ne tubiyita ebibajje. Kati mugenda tubuulira ku bibajje mmwe bye mumanyi abantu bye babajja nga babijja mu mbaawo oba mu miti. Muwulira? Tolekaayo na kimu toyatula munno kyayogedde. Basebo ne bannyabo abato b'olwaleero batulaga nti ensi bagiyingidde mudda era beetegereza bye bayita ebibajje basobola okwatulako bino wammanga. Otyo ekitanda emmeeza entebe cupboard kale tugende kabada wagudde dda oluddewo nnyo. Kasita osiriikirira obeera ogudde. Ako tukamaliriza ababiri ne bafunawo obubonero busatu omuto agudde ye ate n'abeera nga tawulunzeewo kabonero. Awo ne tubeera nga twolekera okugenda mu maaso. Kojja Kigudde Wilson n'agenda mu bwe bakyayimiridde agenda kubulira bwe bakyayimiridde era nga ensonga eno ebeera ekutuusibwako banno ddala aba tugende wano. Esebo. Tusooka waani? Mayanja Timothy Semusambwa. Mayanja yewaaki? Neddira Ngabi. Ow'Engabi. Yesebo. Wega jjajja w'Engabi? Yesebo. Erinnya Nsamba yalifuna atya? Jjajja w'Engabi Nsamba erinnya yalifuna olw'ensonga nti baamusibanga ebikomo ku magulu ng'akyali muto yatambulanga nga binyeenya maama we n'abaana banne nga bagamba nti asamba awo erinnya we lyava. Bwe baamusiba ebikomo ku magulu kati bwe yatambulanga nga atambula binyeenya ng'agamba nti Nsamba awo erinnya Nsamba we lyava. Ate nno toba kutereeza obubonero obubadde bukuyise. Neyanziza nnyo akatundu ako akubonero obwo mbuweerezaako Mzee Ibrahimu awo ekikyusa. Abantu bemuweereza bateekwa okuba balinako ekyenjawulo kye bakoze mu kujja kwammwe. Muwulira? Ewatali ekyo tugenda balekeraawo. Abantu bokka babakoleddeko ekyenjawulo be twagala muweereze Engule. Kano kaseera ke tulimu ka bbeeyi nnyo twagala ebbeeyi egende eri abo era ababateekamu ebbeeyi. Mukitegedde? Situkiganye naye twagala tulabewo abantu abalina kye babongerako. Omuntu tagenda kubeerawo ng'ekitibwa afuna kya bwereere.
Omuntu okumwatula bwatuzi ku radio wano kiba kitibwa kinene nnyo. Kati twagala ekitibwa kigende eri abakikolerera. Tugenze uwo ani Kiza Sebaggala Kiza ewaki owefumbe jjajja w'abefumbe Entege wa Lusimbi Buganda yali asinga kukola mulimu ki ennyo ogwasinga okumwatiikiriza? Sebo oyo nedda waliwo amulonda banna tewali kwata omuzindalo gugende ewuwo. Sebo Yali muyizzi. Tugende ewuwo sebo. Weewaawo sebo. Owente. Wampa sebo. Mu byafaayo by'ekika ky'ente. Sebo. Kiki ky'omanyi ekikulu ekigatta abantu bano? Sebo. Nakaana, Lukyamuzi ne Lwegaba. Sebo bonna batabani ba Katongole, baana ba Katongole. Obubonero busatu. Neyenza nnyo sebo. Komyawo omuzindaalo. Owekikyusa. Wampa sebo. Ogenda kumbuulira olugero luno bwe luggwayo. Yes sebo. Ojjanga n'olya. Ojjanga n'olya yakuyita lubuna miryango. Obubonero busatu. Yanziza nnyo sebo. Tugende. Sebaggala Jackson. Olugero lugamba Yes nti akusigula. Sebo oyo yakusekerera ng'ofuuse mulema. Nedda. Waliwo amulonda? Kalamazi mulonda. Mulonde. Taata akusigula takugula. Akabonero kalamba. Neyenza nnyo sebo. Olulwo. Sebo. Wuliriza. Sebo. Awampi wazaayirwa. Awampi wazaayirwa ennyama ku vivi taata. Nedda. Awampi wazaayirwa ennyama ku ggumba. Bagenda kulonda. Awampi wazaayirwa ennyama ku kugulu taata. Kwata omuzindaalo omulonde. Nze Mayanja Timothy Semusambwa nze mulonda. Awampi wazaayirwa ennyama ku magumba. Ennyama ku magumba. Neyanziza nnyo neyanzeege. Amulina. Batunka wano tukugambye aboolwaleero muliro onoobawulira. Kati sasulira ekyo ky'okozeseza ku Airtel. Kati bakyali Semusambwa abatunka ne engabi efumbe n'ente. Kati ali mu nsiike ye mwana mulenzi. Mayanja Timothy Semusambwa. Mayanja Timothy Semusambwa. Wampa sebo. Engule kutisibwako KCB Bank. Su kuluma ku balala nga weekwata ku mpereza ya KCB. Semusambwa. Wampa jeje. Ne tutuukitandikira wano. Esebo. Buganda eno yali teyingirwanga mu muntu wa langi esukkulumye ennyo beeyawukanye nnyo ku langi y'abaddugavu abasangibwa wano. Esebo. Okutuusa omulembe gw'abawalabu lwebwesogga wano. Abawalabu bano abamu babayita n'abaluŋŋana naki. Abawalabu okuyingira wano bayingira ku mulembe gwa Kabaka ki ebiseera ebyo? Bayingira ku mulembe gwa Kabaka Muteesa. Nterezaamu. Bayingira ku mulembe gwa Kabaka Mwanga. Gwa Kabaka Mwanga. Bakulu banno balabika twali akulonda naye omwana omuto wuuno. Omwana omuto wuuno oli ndukusayaani. Nze Lwasajja Amaale ndukusaya Kalamazi Julius Mulonda. Bayingira ku mulembe gwani? Bayingira ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna II. Ssuuna II, obubonero buna. Omwana omuto n'amukunkumula omukono. Abange munyumirwe Engule buli omu waali mu ddiro lyo. Abasajja abakulu n'abakyala abakulu ab'obuvunaanyizibwa kati buli maka buli omu atudde n'abaana be. Bwe mutakola kino muligenda okwejjusanga omukisa guno gwabaleka. Tuyina kye tugenda obbasaba mu nnyumba y'Engule katugire nga tubeetegereza. Naye tugenda kibabulirako mu ndaala nga tuli n'omutujju wano. Naye bwe tutyo bwe tuli. Omwana endukusa ya Kalamazi emyaka 12 asobodde okulonda ekibuuzo ekyo. Akironze ku Semusambwa. Ne tujjeewo omwana mulenzi. Sebaggala Miryango Jackson. Olwo Buganda etandika okuyingiramu abantu abalangi endala. Baba bali awo ate nezireeta abataali bawalabu naye nga betwandiyise abasomi nga bano bayitibwa Kabaka wa Buganda. Kabaka ki? Sebo yali Muteesa ow'olubereberye. Muteesa ow'olubereberye obusatu n'obujjayo. Mbuweerezaako Sonko Simon MP2B. Alina kye yakoze? Alina kye yakoze. Otyo. Oyinawo abawagizi wabweru?
aha kale tunabiwulira ababaka mwenna abaagala okwesimbawo bw'obanga olinawo kyokoze eri abaana battu bano twabagambye baana bavubuka bato bangi tebanatandika na kukola abamu bakava mu masomero kubanga bazaaliddwa jjojuzi abantu b'ebitundu mukolewo kye mukola okulabika nga mubayamba mubawagira bwe munaakikola abaana tujja bakkiriza tubawe omwaganya obbalabawo n'obbatumirako nga bali wano n'okuboogerako mu ngeri y'enjawulo tuliwo kalamazi essebo kalamazi gwena tukugamba essebo aha bwatyo essebo abasomi okuyingira Buganda tugambe bayitibwa ku mulembe gwa Kabaka Muteesa olubereberye essebo tebereza emyaka gwali mwaka ki ne bw'onooba oguli kumpi bumpi nja kuwa obubonero ebbaluwa yawandiika okuyita oba okusaba abasomi bajje wano ewandiikibwa mu myaka kyawo so emyaka gyali gya 1870 awo ssebo toli wala essebo yali 1875 naye nkuwadde neyanza nnyo ssebo neyanzeege ssebo 1875 bassebo ne banyabo mujjukire ebyafaayo olwo Buganda etandika okweggula eri situjja kukozesa kigambo bagwira eri abantu abebbala eddala haya ne tulyoka tukomawo Mayanja Timothy Semusambwa wampa ssebo ne tulyoka tubuuza abakopi yesebo bakola kwanjula yesebo kabaka takola kwanjula yesebo okwa kabaka tukuyitibwa kwanjula kuyitibwa okulaalira okwa kabaka sebo kuyitibwa okulaalira kuli kumpi awo naye ate si kwe kwanjula okuziga yesebo wereza omuzindaalo tobadde wala waliwo alonda kalamazi alinganga agamba nti kamugezeeko atakiza akabonero kansoke pendukusa yange eno aha waliwo ebintu byemuweereza nammwe endukusa otyo ngezaako wano okusikugezaako sikugezaako mungulu oba omanyi akuba nkenemu nedda ani omulala tolonda kale muzino guze kate komyawo omuzindaalo nja kanunula nga mmaze okumalayo omwetooloolo guno mwana mulenzi wampa ssebo ani sebaggala miryango sebaggala miryango kakati gwe ne tubuuza yesebo twagaliza obwa kyabazinga bwa Busoga okufuna kyabazinga okufuna omubeezi era ensonga lwaki tukuleetedde nti singa kibadde mu Buganda ko kweteekateeka kwa kabaka ng'afunira Obuganda maama wa Buganda ko kukolebwa kutya kakati bwetyo mu mikolo gy'okuteekateeka embaga singa ebadde ya kabaka kye tuyita okulaalira ono kyayogeddeko kyeki okuba enkana mu ssebo ate wuliriza tonyonyolanga kintu kizibu ng'okinyonyoza kizibu okulaalira kyeki n'olaalira kalamazi alabikaga nti kaŋŋambe kalamazi Julius taata kwe kutwala ebirabo olina obubonero busatu neyanza nnyo neyanzege taata ssebo kamu Semusambwa olabe wagudde okutwala ebirabo kati sooka omaleyo wali ndyoka embuulire Semusambwa we yagwiridde oyawo taata aha kakati gwogenda tubuulira essebo nti abakopi bakola kasiki essebo akakabaka tikaba kasiki kibaki taata abakopi bakola kasiki kabaka abakopi kasiki kabaka nandiyise entujjo kabaka akola ntujjo yesebo obubonero busatu neyanza nnyo neyanze taata obubonero busatu kakati Semusambwa wampa ssebo wali wabulidde okwanjula kwa kabaka okutwalira awamu kuyitibwa kulinga
Nkitegedde ssebo. Kakati okulaalira kyewayogedde kwe kutwala ebirabo. Jjukira mu kwaba kopi bino byonna bikolebwa omulundi gumu. Yes sebo. Mukitegeera. Naye ate ku kabaka byonna bino tibikolebwa mulundi gumu. Yes sebo. Buli kimu kikolebwa ku lunaku olwakyo. Otyo ninganga abamalirizo mutujjuwa tugenda mbato ataani aganyi abato tulina mmwe tuli wamu ne KCB Bank Radio Simba emyaka 25 gyewuliriza era nga tubasaba busabi kwetegekera na mudomola genda mu simu nyonyiga mu 0206 onyige 300 M32 simu yo bipinga bu bipinzi tegenda kutwalira airtime n'omu amangu nyaawo tugenda kukubira awo tubulire muyimbi kigolowooza nti asibe ekinywa ky'ennyimba 25 zihiti mu myaka 25 ejja Simba kyoba okola tubulire amanya go ne gyoli otubulire omuyimbi gwe golowooza nti azisiba abaana nga bayimbye okuva Simba Roya yerula emizindaalo gy'okuyimba wano mu mwaka gwa 1998 kale nolyoka tutuuka ku part beverages mu bato abato nga batoba n'olulimi ba part beverages bano bakuletera akanzaali ke bayita tayari curry powder ne tayari tangawizi tea era nga bisoboka okufunika mu maduuka wonna. Part beverages bagamba nti kebere hoteeri alibe edduuka okanoonya akanzaali n'onoonya n'amajaani gaabwe tangawizi tea n'obifuna byonna ate ku ssente entono ddala era n'obikozesa. Akadde ke kano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire beesogga eddwaniro ly'obwongo nga zikutuusibwako Part Beverage Uganda Limited abakulira akanzaali akatayari curry powder ne tayari ntangawizi tea. Part Beverages mwebale nnyo kati buli lwotuma omwana ku dduuka n'ekigambo kimugambireko ow'edduuka mugambe bugambi taata ntumye tayari tangawuzi tea oba tayari akanzaali ka tayari ekyo kijja kumala bumazi naawe ow'edduuka manya omwana takusaba tayari ate n'otandika kumuleetera bika birala 1 2 3 ng'oli mu kigambo kimu na bino nabyo era bijja kukola kyekimu awo abantu baavaawo dda abantu bajja ku dduuka nga buli omu amanyi kyayagala kati abantu bawe tayari tangawuzi tea tayari akanzaali nelyoka tujja ewa Mude wampa sebo kati mugenda tunyonyola kye mutegeera mu bigambo bino. Yes sebo. Damula kiki? Damula sebo gwe mumwanyi. Damula gwe mumwanyi. Damula gwe mumwanyi. Ntereza mukati. Tereza tulabe. Eddamula luwanyi. Wereza omuzindaalo awo badde oyagala kutegeeza omulamula naye tugambye ddamula. Nze Lwasajja Amale ndi kusaayo Akalamazi Julius Mulonda. Ddamula gwe muggo ogukwasibwa Katikkiro nga Kabaka yagumukwasa. Nga yagumukwasa. Omuto oli mutuufu. Munyinyonyolayo mwana muto myaka 12 nga Kabaka yagumukwasa ogatangako ogumuwa obuyinza. Yes sir. Gwe muggo Kabaka gwakwasa Katikkiro nga gumuwa obuyinza bw'okubeera Katikkiro. Yes sir. Tulidde naye otutte akabonero kalamba olyoka musuuzizza. Enzanyo sir. Otyo akane ne tujja ewa Nakanjako Maria. Wampa sebo. Namulondo kiki? Namulondo yentebe Kabaka gyatuulako. Yentebe Kabaka gyatuulago eraga obwakabaka. Yes sir. Eraga obwakabaka. Obubonero busatu. Nzizanyo awo ku kyuma. Ne tujja ewa Lwasajja Amaalu. Wampa sebo. Lwasajja Amaalu. Kati ate gw'ogenda tubuulira mujaguzo kiki? Mujaguzo y'engoma ya Kabaka. Y'engoma ya Kabaka. Yes sir. Tebeereemu. Kati terezaamu mu kuddamu muku. Tebeereemu. Mujaguzo tebeereemu.
Mujaguzo ye ngoma entongole ya Kabaka. Engoma entongole ya Kabaka. Kandabe munno oli bwawe ekyokuddamu ekisinga ajja kuba akusinze. Mudde Edwin endukisa y'amayanja Timoseo. Ye ngoma eya Kabaka ekubwa emikono gy'abantu. Kakati ono omwana yasoose eyagambye ye ngoma y'Obwakabaka tugenda muwa obubonero busatu. Mweyanza nnyo ssebo musindikiddeko maama wange Nansubuga Grace ali wano wabweru. Kale. Wani? Mudde Edwin. Mudde Edwin ye wa kikaki? Ow'Olugave ssebo. Ow'Olugave. Mu bye wali owulidde? Yes ssebo. Jjajja w'Olugave yakolanga mulimu ki? Jjajja w'Olugave yali musajja muyizi. Obubonero busatu. Omuzindaalo. Owaki gwe wante? Ow'enkima nakanja. Ow'enkima. Gw'ogenda kumbuulira mu mubala gw'ekika ky'enkima. Yes ssebo. Atalya nkima kiki ekirala ky'atalya? Talya dduma. Obubonero busatu. Bweyanziza nnyo ssebo. Weereza wali omuzindaalo. Gwe wante? Ye. Kaakati ogenda kumbuulira mu bye wali owulidde. Mu bye wali owuliddeko. Ye. Katongole jjajja w'ab'ente yakolanga mulimu ki? Yalinga muweesi. Obubonero busatu. Bakyakutusibwako Pat Beverages abaana abato nga batunkana olulimi. Pat Beverages be bakola tayari curry powder ne tayari tangawizi tea. Ogenda kafuna wonna woba okaagalidde. Era mu maduuka wonna tukukakasa nti ojja kasangamu. Bw'onookakozesa ojja kuwa obujulizi nti wamma ddala sente zijja kuba nga zigenduse. Aya ne lulyoka tujja omuto. Wampa ssebo. Omuto. Wangi ssebo. Buli mulimu ogwakolwanga bajjajjaffe wano. Yes ssebo. Nga bayina lubaale ow'enjawulo gwe basaba. Yes ssebo. Ebyo byabeeranga biseera ebyo. Naye kati ennaku zino abantu abasinga basaba Katonda mu bintu bingi nnyo. Katonda n'abakolera mu bintu bingi. Yes ssebo. Twagala basalira musanga abasookera eyo kubanga weesanga baali tebannalaba ate Katonda ow'omulembe guno. Yes ssebo. Otyo kati ogenda tubuulira. Yes ssebo. Bantu bangeri ki abakoowoola lubaale ddungu? Abasawo Abaganda. Munno ng'akulonda. Bakulonze nno. Abakongozi. Weereza omuzindaalo. Nze Lwasa Jamal endukisa ya Kalamazi Julius Mulonda. Balinga abayizzi. Bayizzi be bakoowoola ddungu. Ne lulyoka tujja. Ewannakanjako. Bantu bangeri ki bakozi ba mulimu ki abakoowoola lubaale Mukasa? Abasamize. Abasamize. Abalala tebalonze. Weereza omuzindaalo mujja kabuuza bannammwe bakulu bammwe nga muddayo. Otyo omuntu Jamal. Wampa ssebo. Gwe n'otubuulira. Ate bantu bangeri ki abayita pereketya? Pereketya. Bakomazi. Mulonde. Mulonde tulabe. Abo ababeera ku kiswa. Ababeera ku kiswa. Yes. Akabonero kalamba. Keyanziza nnyo ssebo. N'okeyanza. Ne twagala tubawummuzeemu. Waguma. Kale. Kale. De Edwin. Wampa ssebo. Wuliriza.
Yes sir. Mu kufiirwa Yes sir. waliwo omuntu lwagenda okusaasira abantu abaafiiriddwa oluusi bayinza n'okuba nga baamaze okuziika. Omuntu oyo bw'agendayo kyaba akoze kiyitibwa kitya? Aba agenze kukubagiza. Obubonero busatu. Yanza se. Weereza omuzindaalo wali. Wuliriza. Yes sir. Abantu bwe bafiirwa bakaaba. Abantu bwe bafiirwa bakaaba. Yes sir. Naye oluusi okukaaba kwabwe kuva mu kukaaba okwa bulijjo. Okukaaba okwo n'amaloboozi ago agava mu bantu abafiiriddwa kye bayita ki? Oba eyo y'enkaaba eyaki? Ey'oku ey'okukubagiza. Oli agigudde eri. Lwasajja amale ndi kusaya Kalamazi Julius Mulonda kuba kuwoowoola. Nedda. Kwata omuzindaalo. Jiba Miranga na biwoobe. Miranga. Kabonero kalamba. Neyanza ssebo. Weereza eri omuzindaalo awasembayo tulabe. Mu kuziika wabaawo ebintu bye baleeta ziyinza okuba engoye ne ssente byonna bye babigatta awamu oluusi babisomera n'abafiiriddwa ne bagamba nti byebiki byonna awamu. Amabugo. Obubonero busatu. Weewaawo otyo Mayanja wampa jeje sokozeemu abawagizi amaanyi. Abawagizi bange mwenna abali wano ku Radio Simba wendi ntemya bukofu enkwalegera budde abali ekikyusa kugambye bali wano mwenna abali ku ziradio zammwe mwongereko akabaani mwongereko essaala jjajja wange naalongose Musambwa kyemanyi radio owuliriza yongera muto gwamu maanyi yongera otumbule mukaawo otyo netugenda wano. Yesebo twagala nnyo okulaga abantu baffe abakozesa ebigambo bino buli kimu bakikozese mu kumanya. Baleme bikozesanga bukwasi bukusu naye nga bwomubuuza byayogera naye aga nti nange mbiwulira babyogera bwe batyo. Abantu bakozesa nnyo ebigambo nga bino nti nno ono abadde afuuse mmo mu kutigomya abantu. Abadde afuuse mmo mu kino na kino. Ekigambo ekyo mmo kiba tikiweddeeyo. Naye situfudde eyo tulikimalayo olulala. Mo kiba ki? Mo abadde yefudde mo. Mo lulimi luva mu lulimi lwa bitooke. Kankutemere ku mpanji. Luva mu lulimi lwa bitooke. Gye kitegeereza ki? Mo sebo jeje ekyo kyekitooke kyekyo ettooke eriba litennaba kweyanjuluza jeje eritaneyanjuluza. Sebo mo sebo jeje kyekitooke ekisiza mu makkati. Mu makkati Kalamazi alabika akulonda. Nterezaamu jeje ogusemba Kalamazi muleka aterezeemu ogusemba. Mo sebo jeje eryo kibeera kitooke naye nekitasiza eri waggulu wabula ettooke eryo nelifubutukirayo awo wakati kati awo erifumisizayo emmeeyo. Emmeeyo. Yesebo. Weereza omuzindaalo tulabe Kalamazi nti nkulonda awo se. Kansi kaako. Emmo kyekitooke ekisaka ettooke nga kuliko omunwe gumu taata. Ekiwagu ky'ettooke yinza okuba nga si nkota nnamba. Naye kitera kulabikira nnyo na mu ttooke lya gonja. Mu gonja. Ekiwagu kiramba nekibeerako omunwa ogwo. Kyekyo we tuli awo. Ne tujjayo omwana mulenzi. Sebaggala Miryango Jackson. Ne beerabira emyagaanya. Sebaggala. Wampa sebo. Tubuulire. Mu mizannyo tulinamu omuzannyo gwe tuyita okukuba bbusu. Okukuba bbusu. Abantu bagukwata bukwasi nti okukuba bbusu. Naye ekigambo bbusu
kijibwa mu lulimi lw'ebivuga. Gye kitegeereza ki? Okusuna ennanga. Okusuna ennanga. Taata Kalamazi Julius kankatwale naako. Anti Semusambwa ensonga lwaki mukwata akalulu? Omuzindaalo gutambula guti. Weewaawo taata. Buli omu mikisa mugyenkanya. Taata Busu kye kitundu wano ku ddiba y'engoma waggulu kwe bakuba. Busu mwenna abakuba engoma singa bakubuuzanga awo we mukubira ddala awo wennyini gye tuyita Busu. Taata naako nkeeyanzeege ssebo. Aya. Ne bagikoona namu wabweru. Abaana okulaga nti wamma tukitegedde. Kakati Kalamazi ne tulyoka tumalire ewuwo. Ye mukama wange ssebo. Ono abadde ne tugamba nti era abantu baffe mu kunnyonnyola oluusi n'okunyumirwa ne banyumirwa nnyo abantu nga bakojja bano nga bakozesa ebigambo nga bino nti ebbuuka maziba baba bakikozesezza ku bantu n'ebbuuka maziba kiva mu lulimi lwa nsolo. Gye kitegeereza ki? Taata ebbuuka maziba eba ennyana etannaba kulinnyirwa taata gye bayita ebbuuka maziba. Obubonero busatu. Weewaawo. Tugenda maaso kojja watuwummulamu. Tugendera ddala. Aya. Wava woota ajja kubanga atuwummuzamu bwe tutuukako wali abaana abali wabweru muwage tujja otyo Semusambwa wampa jeje ne tufuna buno. Yesebo. Obwakabaka bwa Buganda Yesebo bwatandikako kampuni y'ebyempuliziganya. Yesebo. Yesebo. Kampuni y'ebyempuliziganya eyitibwa oba yayitibwa Ketu busatu. Nanza nnyo jeje. Busatu. Aya, ne lulyoka tujja ewa Sebaggala Miryango Jackson. Ketu eneeyogeddwako bwe tugigeraageranya ku mikutu emulala nga MTN. MTN etandika n'emiwendo 077. Ketu yatandikanga na miwendo ki? 072. 072. Terezamu. Yatandikanga na 07. Wereso muzindaalo 08 nga tuvaawo yi toli mu MTN awo naawe Kalamazi londaako bwe tuba gye tuli kantakirizeko ennina takkiriza kolina endukusa tewali. Semusambwa ayogedde Ketu naye n'ataddayo. Nze Mudde Edwin endukusa y'omwami Timoseo Mayanja yali etandika na 078. Ate ng'oli kyayogedde olwofaayo okuwuliriza omuto olwofaayo okuwuliriza. Nze Lwasajja Amalu endukusa ya Kalamazi Julius Mulonda yali etandika na 074. Mujja genda mwongera okunoonyereza. Aya Kalamazi tuli wuwo. Ye taata ssebo. Kalamazi tuli wuwo. Ye mukama wange ssebo. Wetwogerera omukutu gwa Ketu guno gwayungibwa ku mukutu omulala gagadde mukutu ki? Taata gwa Airtel. Obubonero busatu. Neyanza nnyo neyanzige taata. Weewaawo. Aya omutujju n'abafuna. Tugende. Mayanja Timose Semusambwa. Mayanja. Wampa omutujju. Awafudde omuntu. Yesebo. Emmere gye bagabula ekyusa erinnya n'eyitibwa etya? Ogumere. Obubonero busatu. Neyanza nnyo jeje. Komyawo muzinda soko komyawo katono wano. Ogambye bagiyita batya? Bagiyita ogumere. Kati w'amagezi abantu abagenda awantu ne bagabula emmere ne bagirya ne bawoomerwa mu bungi. Kiki kye batera okukola mu ensobi? Oba otegedde ekyeŋŋamba? Saba kunzirirramukko omutujju. W'amagezi abantu abagenze nga babayise ku mukolo nga si gwa kufiirwa ne babagabula emmere balina ebigambo bye bakomawo nga banyumya
okusinziira ku kye baba balidde. Abagenda ku mikolo ne balya emmere ne waffe eyo ne bakomawo ne banyumya batya ne bajja ne bagamba tulidde ogumere oba tukubye ekimere. N'olw'ensonga eyo ekigambo kiba kikyamu, ogumere gubeera wafiiriddwa muntu. Tugende maaso, weereza eri omuzindaalo. Tugende. Sebagala Mirango Jackson. Wuliriza kino. Yes sebo. Empagi ebeera wakati mu nnyumba y'Omuganda oba y'Omuganda gye bakuulamu nga nnyinimu afudde, empagi eyo eba eyitibwa etya nga tennakuulibwamu? Sebo eyitibwa Semaka. Nedda. Sebo eyitibwa Kinyinze. Kuweereza omuzindaalo. Kalamazi omulonda. Taata ng'ekyali mu nnyumba Semaka. Sebo eyitibwa Seddugge. Akabonero kalamba. Neyanza nnyo neyanzege taata. Kino kizze wuwo. Weewaawo sebo. Kijira ddala wuwo. Sebo. Empagi eyo bwe bamala ogikuula mu nnyumba ne bagifulumya, olwo neeyitibwa etya? Taata neeyitibwa eggwagi. Obubonero busatu. Neyanza nnyo neyanzege taata. Komyawo omuzindaalo eno. Ow'ekikyusa kino kisoko. Wampa omutujju w'Engule. Oyo omusajja awunya ku buli mugereko. Oyo aba musajja wa ngeri ki? Sajja akwana ennyo abakyala. Nedda. Nedda. Mumulonde. Mulonda Kalamazi Julius. Taata ye musajja alya buli wamu emmere. Akabonero kalamba. Taata neyanza nnyo neyanzege sebo. Naye se musambwa. Ddala bwemubanga kubanga olukontana ffe buli kontana tululaba ate olusinza n'okukyusa doozi okusinziira ku bakontanyi bwe tubalabye. Ddala bw'obanga osobodde okukasuka effumu erisooka n'olaba nga tikizze, obwongo tibukwanguyiza mangu omusajja awunya ku buli gundi n'olyoka. Tugende. Wuliriza ekikyo. Yes sebo. Kisoko nakyo ejjanzi lisambye oluggi kitegeeza ki? Sebo eryo liba livudde gye lisula. Erikola lityo. Lidda mu ddiiro. Nelibuuka sebo. Nelibuuka. Kakati ng'okusinziira ku kunoonyerezaako gatera kusulawa. Nti liba livudde gye lyasuze. Ga n'ejjanzi nalyo liba n'ebiyungu. Liba lyavudde gye lyasuze. Livuddeyo mu buliri bwa. Omulonda. Taata omuzira nte nako nkagatteko Kalamazi Julius. Taata ejjanzi okusamba oluggi kwe obudde nga buyise. Oba okuzuuka kikeerezi ng'obudde buyise. Akabonero kalamba. Taata neyanza nnyo neyanzeege. Kati kino kizze wuwo. Weewaawo taata omutujju w'Engule. Omusajja oyo yatandika okubaka ensowera. Ono omusajja aba yabaaki? Taata aba yagwa ddalu. Obubonero busatu. Neyanza nnyo neyanzeege w'ekitiibwa. Aya, katundu akasigadde. Yes sir. Wadde muli bato ne musaanye mwetandika okwetegereza ebibiina by'obufuzi. Yes sir. Ebibiina by'obufuzi ebya wano buli kibiina kirina akabonero. Yes sir. Akabonero kaakyo. Yes sir. Kakati ekibiina ekiri mu buyinza ekyenalemu akabonero kaakyo kabonero ki? Baasi sir. Baasi obubonero busatu. Neyanza nnyo sir. Obubonero busatu. Ne lyoka tujja ow'omwana Namayanja. Nakanja. Manje nakanjako. Nakanjako. Wampa sebo. Ate ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita FDC akabonero kaakyo kabonero ki? Kisumuluzo. Kisumuluzo. Webale nnyo. Oyina busatu. Neyanza nnyo sebo. Kati Jamal. Wampa sebo. Gwe ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa DP akabonero kaakyo kabonero ki? Nkumbi. Obubonero busatu. Omutujju obalina? Tugende wano. Waliwo ebisoko bino. Yes sir. Kino kikyo. Yes sir. Omusajja baasanze asibye emitaafu. Ono baasanze abadde ki? Anyiize sebo. Obubonero busatu. Neyanza nnyo sebo. Koze emitaafu ku matama. Oyagala byonoona ate tugende. Weereza wali omuzindaalo. Omunaaba muzeeyo ojja kubuuza gwe wazze naye nti emitaafu gibeerawa. Tugende. Wuliriza kino. Okutuuza omuntu mu bigambo kye ki? Kwe kubanga bamusibako ebigambo byatakola.
Nedda. Tereza. Kwe kubanga. Waliwo amulonda? N'olita londa. Okutuuza omuntu mu bigambo kuba kumulumiriza. Batya? Nga yayogera kalebule n'obimubuuza. Okay, bakuwa akabonero. Nenje nsewo. Weereza omuzindaalo. Ono tikabadde kangu. Naye kagize kokka nti okulumiriza. Balumiriza ayogedde kalebule. Tugende. Wuliriza kino ssebo. Omuntu okusiba ku munne amatu g'embuzi. Olowooza kyeki? Kusiba ku munne amatu g'embuzi? Wulira ng'omuntu agamba tonsibaako matu ga mbuzi. Kuba kuwayiriza. Obubonero busatu. Mbafundike. Nzizaamu amaanyi. Ne tugenda mu Kamegge Enjovu tuba twebuuza nti kenkanawa era kaba katono nnyo. Ulemu otaddeko erinnya lyo? Yesu. Kale. Kati akabuuzo wano tuba tuteekeddwa okuba ntulowooza. Yesu. Twagala nnyo emitwe gikole. Emitwe gikole ki? Emitwe gikole. Otyo. Kozi president afuga wano yani? Mwogere nnyo. President Yoweri Kaguta Museveni. Otyo. Kakati president Yoweri Kaguta Museveni. Yesu. Mu mwaka guno gwennyini, mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu. Iye. Mukiwulira? Iye. Yaweza emyaka 79. Yesu. Yesu. Yaweza emyaka 79. Kakati akabuuzo kagamba. President abuzaayo ennaku mmeka okuweza emyaka 8? President abuzaayo ennaku mmeka okuweza emyaka 8? Kakale tuwulirize. Yesu. Tuddamu. Omwaka guno. Yesu. Kakati katugambe nti omwaka guno. Yesu. President Yoweri Kaguta Museveni yaweza emyaka 79. Yesu. Mu mwaka guno. Iye. Kakati tubuuza ababuzaayo ennaku mmeka okuweza 8? Kati zoteekako ku kapapula. Tugenda kutubibabuuza basebo ne banyabo tubibabuuza ate tubikunyumiza ne tubikubuuza. Muwulirize. Muyina pen? Okay. Kale muwulirize emboozi eno nnyimpi nnyo muddemu kyembuuzizza. Muwulirize. Ku mutala Sserubona kwe kwali Semaka Mefibosesi eyatwalanga emitanda gy'embugo mu kajjagiro ekyawaggoonya. Lumu aba atuuse mu k'omubuulo gye yalabiranga kekeyu ezimu yaziwa amannyo. Nziramu. Ku mutala Sserubona kwe kwali Semaka Mefibosesi eyatwalanga emitanda gy'embugo mu kajjagiro ekyawaggoonya. Lumu aba atuuse mu k'omubuulo gye yalabiranga kekeyu ezimu yaziwa amannyo. Kekeyu yakola ki? Abato mulete. Otyo. Bagambye batya abato Mudde Edwin. Ennaku 3-5. Aha. Omulala Nakanjako. Omwaka atagenze mwaka. Agambye ebula ennaku 365 okuweza emyaka 8. Yani Nakanjako. Otyo. Oyatadde ya yoli. Ono Nakanjako. Ono Jamala. Nakanjako ebula ennaku 165 okuweza emyaka. Kakati omwana mulenzi Jamal yasobodde okitegeera era muweereza omuzindaalo annyonnyole banne. Jamal muweerezi akozesezza mutwe ekyo okutegeera kino ekyo tubadde tubuuza. Jamal wanjisebo otyo olinda okusayaani Yakalamazi Julius. Kati ogenda kunnyonnyola ate tonnyonnyola ffe onnyonnyola abo bato banno booli nabo n'abato bonna abali ku leediyo engeri gy'okifunyemu. Otyo
bato bannange baganda bange na mikwano gyange engeri gyensoma nti jjajja abuuzizza nti nno tugambye nti President Museveni alina emyaka 79 kati 79 ne tubuuza nti abuzaayo ennaku mmeka okuweza 8 otyo tubulire bw'okituuseeko. Engeri gye nkituuseeko mbazeebazeemu nti omwaka gumu gubaamu ennaku 365 ne mbalaabalamu nti nno wabanga mu guno omwezi ogwa Mutunda awozeza emyaka 79 kitegeeza mwaka ogujja mwezi ogwa Mutunda mwajja weereza emyaka 8 ne mbalamu ng'ebbanga eryawo wakati gya nnaku 365. Kwata omuzinda ekyo n'abakulu bakiggwa kwata omuzinda ndowooza ojjukira maali enyiriza mu biseera bye era alinga maali enyiriza n'okukinyonyola obunyonyozi kwokka ekyo ekintu okirabanga ekyokusaaga naye kiweeyo omusajja omukulu. basebo ne bannyabo tubasaba muwulirize okusaba kw'ennyumba y'Engule. Ffe tulina ekirooto we have a dream. Yali musajja Martin Luther King eyagamba nti alina dream. Bwe butuuse juzi kundi abantu ne bagamba nti oba Barack Obama yali dream yali agamba. Naffe mulaba tutema olugendo luno lututambudde emyaka 21 naye we have a dream. Tulina ekirooto kino twagala obeere omu kwabo ababumbirira ekirooto kyaffe. Mukiwulidde abantu ba Buganda, abantu ba Uganda abalina omutima ogwo. Kale genda maaso. Abakulu Mayanja Timothy mbwezimu yaziwa mannyo. Sebaggala Jackson Goonya n'omulala asembayo Kalamazi yaziwa amannyo. Ngambuzizza mpeera bali omuzindaala babiri aboogedde nti yaziwa amannyo ani tebayita kuziwa amannyo taata kuba kuluma nga zazikubamu ebituli ng'ate ono naawe bw'ogambye esse bwe zakubwamu ebituli ngenda kubawa kale obubonero busatu toyanziza nnyo mutujju w'Engule naye yalibadde mugamba bugambi byazirya ekibuuzo kibadde kigamba nti kekeyu yakolaki liribadde lulimi yazirya. Owekkobe male kyali simbaludde katosi kyakatebe kasanda ow'envubu mugambwa Joseph Bawulu Bujuuko Bakka ow'ennyange Semuyaba Ricky Rogers mutego gwa mpiki. Saawa 10 mubenga mutuuse wano tusobole okuba nga tubateekateeka. Bino bitambudde bwe biti ekiro ky'olwaleero. Omufumbe Kiza Jackson Sebaggala Miryango Kyampisi Mpummudde kubonera 7 mu 5 afunyeko obonero 9. Endukusaaye endukusaaye nga ye Nakanjakko Mariam Kamuli Yumeya kubonera 2 mu 5 afunyeko obonero 5 ne bafuna obonero 14 tewannabaawo